kitundu kya 3 mu 3 tole wano nela wino banange tudigida okufa obufiira wino njagala mulambuze ensi neggulu abaloga muloge fenera wino tuli bakyoli twakoowa ebizibu by'ensi temutusibaako naku yammwe na wino nja kumudigiza mutwale mu bbaala zonna mu Kampala Kwambiasi twavaayo luli banange ku Nyondo naye twagenda kati oba mutwale muyawa banange mundagirire awali ebbala mwemba mutwala nja kubajjako mmwe amabaala aga mugende mugayingirire ebisasi wano tuli ku kyoto ky'okumanya wano we tufunira okumanya ate goleeta bbaala lubuto kyoto nkubuuliridde emirundi mingi naye olemeddwa nkole ntya lubuto kyoto mabaala gwe gonyumya gokyakaliramu gwenera wino mulowooza mugenda kungulayo ki naye owaayi mulaga omukwano ng'okyali mulamu bw'ofe magombe oyinza okukyakalirayo nkutadde buulira abantu bannange dokita kadakkiriza mbajjonyole nange kambayonyole lawino ngenda mutwala mu bivulu tulabe ebivulu lawino ngenda mutwala nakivubo tulambuleyo tugende muzwe entebe nveeyo ate mutwale gomba ku butaka bw'abakaddu naye omulambuzi ab'entalaganya tulambuleyo bwe tuveeyo ngenda mutwale Lugogo mu Mashowground mulambuze bwaveeyo ngenda musaliza tiketi mutwale Bungereza tulambule tudigide tubeere mwani muuni ey'okunaffe tunyumirwa animuuni lawino kwata bannange Kelementi na mukazi wa mulembe alina obutambaala obulungi obwalangi ez'enjawulo akamu akeesiba ku mutwe kabike ku kazambi gwe yeetisse ekitutwa akisibira mu kyenyi n'alyoka yeetereeza bulungi n'abikka amatu n'ekiwalaata ekiwalaata nalulungi kyalina enjuba bw'ekikubamu abaliwo abassa ebimyanso ebisinga n'ebyendabirwamu nalulungi ekyamumeza ekiwalaata kwe kusanirira enviiri buli lunaku kati omutwe gwe gufaanana ng'omusiri gwa lumonde ng'ebisolo byaka gusaatuukiramu wano waliwo otuviiri ate wano tewali lawino vuma nedda mukwano bba wange sivuma nkunnyonnyola mujja wange gw'oyagala bw'otugattika ennaku ezimu nalulungi akalira ddala n'ayambala enviiri z'abafu azambala misana tuku ne mu mazina agenda nazo kale obulogo obulinga buno ani yali abulabye oluwombo lw'olulimi ku kyoto ky'okumanya butereevu lubeera lumbo lwa lulimi ku kyoto ky'okumanya kabeera katabo butereevu mikwano muno mwe tuyigira ebintu eby'enjawulo mwe tuyigira amagezi ag'ekikugu kale no bino bye bintu by'otagenda kubeera ng'owulira wantu wonna era bwe batya abatagoberera Dokita Kaddu mwe mulina ennaku kubanga nze neewaayo okubeera ng'abantu bafa atemba malako ennaku neewaayo okubeera ng'abantu bafa olutampute mbawo okumanya kyenva mbakoowoola nga buli lunaku nti ogwamwe gwakuvujjirira na kuwuliriza ebyokufumba byondeetera ddala n'olwekyo abawulira ekyo bw'obanga omanyi oli muganda era bw'obanga omanyi nti oli muntu mugunjufu tetwetaaga kugamba nti gwateeka okubeera omusala okubeera ng'ovujjirira mujjukire ensi yaffe okugibeeramu n'obuwangaazi bwaffe kiva ku bintu bye tukola bw'obanga owulira omulanga n'obanga tolina kyokola bwekiriza ogaana ensi ogiri mu kaseera era ekyo kikumala okulaga nti bano abantu boolaba abavujjirira ebintu bino byenkola vidiyo zenkola obutambi bwenkola kino na kino emisomo gye tuleeta abantu abo y'ensonga lwaki bakugamba nti enkulaakulana yaabwe ekulira ku sipiidi yayiriiri lwaki mu bulamu bw'amala okufuna essanyu ne tumwebaza mu lwatu obulamu bwe bukyuka tolina bw'ogenda kyusa bulamu bwo nga mu bulamu okugaba wakwesalako tolina bw'ogenda kyusa bulamu bwo ng'owulira abakulaajanira ebintu bye bakuwa by'amakulu nga tofaayo wabula ogenda kubeera mu mbeera y'okuluma nakubuuza
gwe bukyotandika okubeera ng'owulira ebintu bino naye nga tubiteeka mu nkola togaba tokola kyobulamu bw'olabira eddala nga bukyuse ng'oggyeko okufuna bizibu byereere by'ofuna n'olwekyo beera ng'weegatta ku bantu abalina essanyu ng'ovujjirira ebintu nga bino. Bassebo ne bannyabo kambeere nga mbawa ekitundu leero ekigenda okubeera nga kifundikira owa wendi. Tuli mu katabo kaffe bakayita omuzimu gwa kasooba. Essula gye ndiko bagiyita yiiya mujja mu nvuba. Envuba gye yamugjamu efaanana etya byonna kambeere nga nkunnyonnyola wabeere ng'omanya ye lwaki sitandika buli lwaggulo ng'abakozi balekawo buli lwaggulo ng'abakozi balekawo obuwunga obuwedde okusa obw'okutabika mu bukolwa ekiro era ng'enkya basanga busawo buwedde emirimu okuli ebiwandiiko ebiraga ekirimu ne gye bugenda. Nabuuza era obanga abakozi nga banyuka balekangawo kasoolo w'okusa ekiro. Yiiya yanziramu nti yali tamulabanga ate so nga ye yakomererayo okunyuka ng'alinda ab'ekisanja ekyekiro abakwase ebisumuluzo. Maneja oba omumyuka w'engaze be baggulawo oluggi olwa wankaaki buli nkya naye ng'akaggi k'abakuumi be bakeggulira n'okukasiba. Nayongera okumubuuza obanga yali alabye akantu konna akatali ka bulijjo oba akamwewuunyisa mu mulimu gwe. Koye nti akantu konna katya akantu konna nga ki? Konze nta leero nno ŋŋambe nti nga kakiŋŋambe akantu konna naawe kolaba ne weewuunya oba okwebuuza nti ate kino oba kiri lwaki kikoleddwa bwe kiti? Yasiriikiriramu nga tannanziramu naye lwaki ombuuziza ekibuuzo ekyo? Konze nti tewaali mbadde ngeza okukunoonyereza nsonga ekuganyisa kuddayo wammwe. Koye nti nedda sikalabanga. Twasiriikirira era mba ŋŋenda okuteekawo emboozi endala naŋŋamba nti nzijukiddeyo obuntu bwe nalaba naye sirowooza nga bunaakuyamba. Konze nti gwe tofaayo ne bwe buba tebungasa anti nga si musango ne bwe butaagase ng'okandwa. Yantegeeza nti teyasooka okwewuunya nga yaakajja kwe kulaba ng'obusawo bw'obuwunga obukolebwa ekiro butwalirwa mu mmotoka ya maneja yokka okuggyako mpozzi lw'atabaddeewo ne bulyoka butwalirwako mu y'omumyuka we era nga waliwo omuntu omu abutikka olubeerera era nga ye bw'atabaawo maneja yagwenyigiramu. Buno nno bwe batwala buwunga nno mulowooza buwunga naye kale gye tugenda munaabimanya. Yayongera nti lumu maneja yamuyita amuyambeko baba basitula akasawo obuwunga ne bwekuubira ku ludda olumu n'akwata ku kintu ekyakwakwaya ng'ebipapulapapula nti ate olulala olubaati lwa buutu ya mmotoka lwakaggula akasawo ne kajjako akatuli. Yalaba ensonda eringa ey'olupapula olukomola obulungi ng'esoomya
eringa ey'olupapula olukomola obulungi ng'esoomya ewa weneena. Bwe yalaga maneja kye yali alabye, mukama we yeecwacwana bwecwacwanyi nga bw'agamba nti bakozi b'ekiro baali bakyejo era nga baagala bonoonera mulimu mu katale okuddira obuwunga obusenyente obulungi obukansa ate bo ne bateeramu empapula. Koye nti bano balimba, tujja kumala kukwataganamu. Okuva olwo baali tebaddangayo kumusaba buyambi. Wabula ng'ekyasinga okumwewuunyisa essaawa gye baali baawa buli mukozi ow'eddaala erya waggulu aleme kutuuka kikeerezi ku mulimu. Essaawa eno yali ezzibwayo ku buli nkomerero ya mwezi enyoolebwe n'okutuusibwa omukugu waabwe. Yali ssaawa ntono naye ng'ezitowa nnyo, era n'ambuulira nga bakama baabwe bwe baali basobola okumanya ebintu byonna omukozi waabwe by'aba ayogedde. Ko nze nti batya? Koye bava ku basajja bali buli kyoyogera bakimanya ne bakikugamba, okugjako mpozi ng'okyogedde onaaba olwo lwe batakimanya, kubanga waliwo bye twabageya nga tunaaba n'omuwala bwe tukola ne batabimanya ate nga byali bikulu nnyo. Naye oba balina ki ekibabuulira oba mayembe? Simanyi nange. Ko nze nti bwe gaba mayembe kirungi. Koye kitya? Ko nze nti kubanga kati ogategedde bwe gatya amazzi bw'onaabanga ogenda okuboogerako nga weebundugulirako amazzi. Koye nti ono naye gwe bannange kyogamba nti n'atambulanga ananswaza amazzi. Nalina bingi bye nali nkyayagala okumubuuza, nene nti okwongera okumukemekkereza nga ndowooza nti yali ekanga olw'okumubuuza ennyo ne yeekengera. Bwe ntyo nakyusa emboozi, era waayita ekiseera kitono omugenyi n'akyaluka. Yayita Manju mu kakomera gye yafulumira ng'ajja ne musanga ku kaguudo akaaliyo ne muzzaayo, wabula yasaba neme kumutuusiza ddala kanaye mukomye ng'ekyabula yakabanga. Bwe namubuuza ensonga yanziramu nti yali tayagala kunzaalira mberebezi, anti nga bye yali ambuulidde nange nali mbiwulidde. Emberebezi guba mutawaana. Bwe namutuusa we yaŋŋamba okumussa ne musiibula, era ne ŋŋenda nga neebuuza ekyali kibaloopa. Yali laadiyo eweereza n'okukwata ebigambo, nenga laadiyo nabaki eyo esobola okukenga buli omu gy'ali. Naye obanga teyali laadiyo kyali ki? Ekintu kino kyali kyetaaga okusensereramu ddala nkifumbiikirize, kabe kasinge nga nkizuulira n'ebyali bikootedde, anti nga ne gye nali nzigiridde nali nkyakubye ebbusu. Waayitawo ennaku ntono yiiya najja ewange, yantegeeza nga bwe yali omweraliikirivu ennyo olw'ebintu bye yambuulira, ng'alowooza nti byali byakumusuubuzaako biba ku mabega, nga bakama be babitegedde. Ebigambo bye yayogera n'ono ku luli lwe yasooka okumukyalira baabitegeera.
Waayitawo ennaku ntono yiiya n'ajja ewange yantegeeza nga bwe yali omweraliikirivu ennyo olw'ebintu bye yambuulira ng'alowooza nti byali byakumusuubuzaako biba ku mabega nga bakama be babitegedde. Namugumya nga mutegeeza nga bwe nali siraba kikulu nnyo mu bye yambuulira. Yanziramu nti obanga nze nali sikiraba ye yali akiraba. Yayogera bino ng'ebiyengeyenge bitengeetera ku maaso ge bambi. Omwezi gwali gusigaddeko mbale gugweko, bwe ntyo ne mmalirira okugeza mbagirawo pulaani yange gye nali nteeseteese. Natandika okumupiika omwenge nga nange bwe neefaananyirizanga ng'amuwerekezaako ey'akafubutuko so nga muguya ng'anywa nsimba mannyo. Wano yatandika okumupiika omwenge nga yeefula nti naye ali mu kunywa nnyo, kumba alimba ye tanywa. Yali ayagala amutamiize. Katulabe. Yatandika okukyamuka n'okwogera ebitammuka. Nalaba atalagidde ddala n'okuloola aloola ne musemberera ne mwenyigirizaako nga bwe mukwata omukono ogwaliko essaawa. Okutoba kitegeeza kutamiira, okuloola era kutamiira, okutalaga era kitegeeza kutamiira. Yatandika okukyamuka n'okwogera ebitammuka. Nalaba atalagidde ddala n'okuloola aloola ne musemberera ne mwenyigirizaako nga bwe mukwata omukono ogwaliko essaawa. Nagisumulula mpola mpola nga bwe ngitendereza n'okugiwaana. Daaki nagigirako ddala wabula ne mmala akaseera nga nkyagibongera mu ngalo okutuusa munnange otulo lwe twamutema. Nagitwala mu kasenge omwali ebyuma byange nengisumulula nga bwe gyekebejja n'okugyekenneenya. Abawala nno kansooke wano nsimbewo akati. Abawala mwegendereze. Nkiddamu, abawala mwegendereze. N'omudigido kansooke nguggyemu. Abawala mwegendereze. Abawala abakyakyalakyala ng'okyalira omulenzi. Nina bentera okuwulirayo ng'agamba nti nze nnyinza omukyalira ne simukombya. Weerimba. Omulenzi yenna bw'abeera omugezi nga n'akimanya nti onywamu, bw'akukyaza, bw'akutwala outing, abamu bakikola bakigenderedde. Bw'akugulira omwenge assaamu empeke ya Panado. Panado oyo omulaba, nze ndi dokita ate ndi musomesa. Mukama yakimpanga kitone era kinva ntera okubagamba sijja kuzuulwa mu balala. Lwaki? Byemmanyi bye nnina mu katwe kange akatono, batono ababimanyi, batono nnyo, era munkwate ng'ekyatika. Panado oyo omulaba, nali mu Panado w'omukwano pulogulamu eyo gye ntera okukola ekiraba gigoberera. Ne mbagamba bwe tuba tubala empeke mu lulimi lw'ekisawo ze tuyita painkiller eziwonya obulumi, tuleeta Panado ono, aspirin n'empeke endala weeziri. Naye empeke ya Panado nga bw'owulira nti ewonya obulumi kagubeere mutwe, butereevu, eretta, ate era ya bulabe. Singa omulenzi aba ayagala omuwala n'addira empeke ya Panado n'agissa mu byokunywa bye, empeke eyo bw'agissaamu jjukira nti eggweerera. Butereevu ne bwe babeera bakutenda nti gwe totamiira, koomalamu eccupa eyo, ekikutwala tuba tulo twokka. Nkiddamu, ekikutwala tuba tulo twokka. N'olwekyo abakyala mwegendereze,
abawala nkyalira omulenzi sijja kumukombya wololo ate balina n'ebintu ebirabyatira okwogera nkyalira omulenzi njagala kumukuula. Twegendereze bwe tubeera mu mukwano muno omubala naye akubala gwe omubala kumukuula naye abala kukukuula kumwe mwembi asinga omutwe asinga omutwe yawangula. Twegendereze empeke ya panado bw'ogissa mu byokunywa bw'ebeeremu oli n'abinywa butereevu ekimutwala tuba tulo. Kyova olaba nti mu bulamu ne bw'obanga okoze nnyo ng'okooye bw'oba oyagala okukakanya obulumi ojja kumira panado naye teweerabira nti bw'onaamira panado ogenda funa otulo. Nze Dokita Kebbi baligera nkoona balamaga nze mbasunirako bye nnina mu katwe biyitirivu era bwe ŋŋamba okunnyonnyola ate muyinza okuva ku mulamwa gwa katabo naye tuli mu katabo. Tweyongereyo bassebo ne bannyabo tubeere nga tukyeyongera okubeera nga tunyumirwa akatabo bakayita omuzimu gwa kasooba omusama sekandi kakembo juma ate nga essentebe ya bututuusaako era bwe kagwa agenda kubeera nga tutuusaako akalala naye tekikugaana naawe okubeera ng'otuwa akatabo ne bwe bubeera buna nja kubusoma. Nze amanyi engeri gye nkolamu ebintu byange. Kale tubeere nga tweyongereyo daaki nagijjirako ddala wabula ne mmala akaseera nga nkyagibongera mu ngalo okutuusa munnange otulo twamutema nagitwala mu kasenge omwali ebyuma byange ne ngisumulula nga bwe njeekebejja n'okugyekenneenya. Bye nalaba munda byammatirizaawo ng'eno bwetali ssaawa ng'essaawa eza bulijjo. Yali ejjudde obujojijoji naye ekyantunduza emmeeme n'okunkubya entunnunsi ez'omujjirano ng'ezimbuukamu ke kasanduuka akanyinkuuli akaali wakati. Akanyinkuuli kitegeeza ekintu ekitono, obujojijoji kitegeeza obuntu obungi akaali wakati. Nasooka ne neetegereza ensiba yaako muli n'oluvannyuma nenkasumululamu omutima gwabuuka amacco munda nga bwe nateebereza mwalimu akuuma akakwata ebigambo nakajjamu akatambi okukwatirwa ebigambo n'enkoogeza. Kyamazima yiye yali mutuufu okweraliikirira kubanga buli kye twakoonako nga tunyumya kyaliko. Bantu bazannya n'amasaawa nago tugeegendereze. Amasaawa ago gali mu tekinologiya. Mukwano gwange bamuyita bannange nina emikwano Dokita Kaddu nange nkyebaliza Katonda ate banjagala ate bampa. Mukwano gwange yantonera ekirabo yali ssaawa saamanya nti antonedde makula. Essaawa eyo njirina abagoberera videozi zange oyinza okugiraba bw'ogiraba toyinza giwa bbeeyi nyingi naye ya bbeeyi era yava butereevu mu nsi z'ebweru. Essaawa eri eriko olupapula kw'osoma okukola buli kimu. Abamu muzimanyi essaawa ezo ne bw'oba ng'owuga nayo ebintu byekola. Nolwekyo amasaawa mugege sijja kugyogera naye abaali babaddeko nange bagimanyi. Abagoberera vidiyo bw'oba ng'omanyi ebintu eby'ebbeeyi essaawa eyo mbeera ntera okubeera nga njambadde mu vidiyozi zange. Tweyongereyo. Kyamazima yiye yali mutuufu okweraliikirira kubanga buli kye twakoonako nga tunyumya kyaliko. Amagezi ganneesiba mu kiseera ekyo saalina katambi kange keereere kenkana nakaaliko bigambo ne kembanzizaamu ate
nakali okukazaamu nga bwe kaali n'ebigambo nga kwebiri oba obutakazaamu kuba kusimira yiiya. Ntaana kabe kasinge nange konkomerero nasalawo nkasanguleko busanguzi bigambo nkazeemu era ekyo kyenakola. Akukasangula kwali kuyisamuka mu kisero naye okukazaamu kwali kukanira n'akatuuyo ne kanzika era singa saalina byuma bingi nakufuba kugerengetanya akantu kaali kannimirawo. Gyebiri ebintu ebimu nga bw'obisumulula mutawaana. Ffe abasajja abanywevu tuba n'ebyuma byaffe. Nze siyinza kubeera ewaka oba awantu wonna wentera okubeera bwe mba naamalawo ebbanga ebyuma byange mba nabyo. Bwe namala okukawanga mu ssaawa nenzisa ekikowe era nengikomyawo nengiza we nagijja. Nazuukusa munnange ne muzzaayo ewaabwe. Ebbanga lyonna linamala mu kkubo nali ndowooza ku kyama ne bye nali nvumbudde kyali kyama ki era nga kyekwanya kitya ne bye nali nnoonya. Kino kyali kyetaagisa okulingizaako mu kyuma ekitono eky'Abakalya and Sons Limited. Naye ntya ekiro ebizimbe byali bikuumibwa butiribiri ow'emmundu ab'obusaale n'embwa ate nga n'ettaala zikeesa zeememula. Bwe ntyo nategeka enteekateeka zange nga 3 kuba baalugera nti atega ogumu lugwayo nti taliira. Bwe zaggwa nga nninda kakisa lwe kalinkwata nzikozese. Yiiya yali ambuulidde ebika by'ekkufulu ze baali bakozesa era nga nfunidde n'ekifaananyi ky'ekisumuluzo ky'oluggi olw'okukyuma ekitono. Yali era antegeezezza ennaku ze bataateranga kukolerako. Najingajinga kaada y'ab'amasannyalaze nga ndabira ku y'omuvubuka omu eyakolangayo. Ebyo nga biwedde natandika okweyisaayisanga kumpi buli kawungeezi ebweru w'ogusenge gw'olukomera lw'Abakalya and Sons Limited. We nateebereza ekyuma ekitono okubeera nga nsuubira nti osanga nnyinza okukiwulira nga kikola. Natengejjera busa. Ebyo nalaba biremaganye ne ndeeta akuuma akawuliriza okukankana kw'ettaka ne nkasimba ebweru w'ogusenge okwolekera ddala ekifo we nalowooleza ekyuma kye nali njigga okubeera. Ne mpuliriza kye nawulira kyankwasa ku mumwa. Kyamazima ky'ekyuma okukola kyali kikola naye nga tosobola kukiwulira na kutukwereere ng'osinziira we nali. Kyali kigugula mpola nnyo naye ng'engugula eyo si ey'ebyuma ebisa kasooli. Bano ababeera abakesi babeera n'ebyuma bingi bye bakozesa okuwuliriza n'okumanya n'okulengera. Abamu baba balina galubindi za night vision ezirengera n'ekiro. Tweyongereyo, saalina kirala kyakukola okuggyako okulinda olunaku olulungi. Nnaku ezandibadde ennungi bwe zajjanga ate ku nkomerero ne naawuukayo omukoosi. Omukoosi gwe mutawaana. Waaliwo olumu lwe nali nsitulira ddala nti n'enkyaza abagenyi bye nali nsinza kulekawo. Baagenda okukyaluka ng'obudde buyise. Sikyayinza kwaŋŋanga ddimu ng'eryo ku ssaawa ezo. Waaliwo ate ne lwe nagenda
ne ntuukira ddala ku kizimbe naye mba ngenda okukonkona ekirowoozo ne kinsigira nti bw'okonkona ofudde. Neesebulula mpola n'endaga ku ludda olulala olw'oluguudo mba n'akatuukayo ng'emmotoka ya maneja eno yasibira ku mulyango nga maneja avaamu ng'aggula luggi ng'ayingira mu kizimbe konze nti muli nti ndula. Kale bamikwano wano sigenda kubeera nga nsukkawo. Nja kubeera nga leero nfundikira wano okuva gye twatandikidde ne nja kubeera nga mbawa ennamba abayinza otutuusaako data, abayinza otutuusaako ssente, akasiimo, ssente ezo oba obuyambi bwonna bwe tugulako data, atuyamba okuta emisomo gwe gy'ofuna vidiyo biki byonna okugenda mu field, okukwata ebintu eby'enjawulo. Ennamba yange ntera ogikuwa abaagala okusiima ennamba yange, era n'abagenda okubeera nga batutuusaako obutabo nkuba omulanga kubanga akatabo kano kaweddeko. N'olwekyo abatalinda Dr. Kebbi Baligyankona kwogera nnyo okubeera ng'okola ekintu. Ennamba eri 0773 27 627 773 627. Mikwano wama n'akatuulira wano ndaba nga ddala enjuba ebuusa emiziziko. Mikwano bwe ntunula eruuyi eno ndaba nga wamma n'owejjokolera alabika tandi bulungi ne manya nti ogwa omukago ogw'oluberera twagaana okugutta. Ne nzijukira bulijjo siva we boogera yabuuka n'akabalangulo ate omugenyi wamma atagenda mujjukira bibaamukozesa baamutwala kusogola mwenge baffe empologoma ya Buganda wangaali.